twesinza kwerabira twesinza kukola ki nga tutuuse dima ng'ogenda okuyingira Kaluma kubanga naafa ne tunyefunza yanyeenya omutwe paka n'olwaleero bwe nsirika amaziga gampitamu baliwo abaana baabayitanga kyamukwese baatukuba eddima ne tutikka ekitundutundu kya ttata ne tubatwala bayitayo okutte ku kkuba erigenda e Kagadi ng'ogendeeko bayitayo Sesa Island mu kibira eyo gye twabaziika ekyo sigenda kukyerabira kubanga bwe binsiika nga nti abo bonna baliko abaali babazaala twabateeka eyo naye naffe abaasigala bwe tuti bwe tufaanana akati awo tuwamba Masindi Barracks kati koyi yange dikoyi eyekulemerwa yali osi bamuyitanga Binayisa oba gyali Katonda yasinga okumanya nerasobola nti mugende ate ekafo ku buligi eyekafo eva Luweero ngende mukole eki waliwo abasi jukira baali bakuŋŋaaniddewo waliwo aduuyi baali bakuŋŋaanidde jukira nga Luweero abaffe ge tuyinza okubeerawo tebanakola ki tebannanaye ate ffe tukutte Masindi Barracks netujja ekafo netusanga omusajja onaga nti mulagawa tibali abasajja wali bayitirivu we baali baagala obbasalira we baali nedda batuddewo nga balinda gurupu yonna eva e Kampala kati bagende bayingire ekigumba ekiwuliddeawo ne tukubaganirawo nnyo obubi era ntuuka ekafo nentunula weeni batundawo omwogo naye nga awo we twaziika asajja akafo ako tekaalika era awo mu kubuuka Kaluma okumala okubuuka Kaluma waliwo omusajja bamuyita Lwedi Wahabu yafa omusajja Munyarwanda yampalansi kopolo lwokumala okukwata Kaluma yalaba omulimu gwe wakola nga kuva leero oli lansi kopolo 86 bana nalinga kuba Masindi gani olabika wali muzibu nalinga kuba Masindi gani era mu lansi kopolo yange eyo nikola nayo paka kukwata netugenda tukwata Pakwaki tukwata Nebi tukwata Bondo tuyingira Arua netugenda paka Koboko yandiransi kopolo tuva betubeereye Koboko afande Museveni ajja yatugamba ebintu biri bisatu era simanyi oba ndibyerabira yatugamba olutalo luwedde muri Koboko olutalo lukoze eki luwedde naye wakyali olutalo ki olulala olw'emmundu era President Museveni yayogera bwati natugamba olutalo lw'emmundu nalujja kuggwa naye tujja kuddako olutalo olw'ababbi ne tubeera Koboko Museveni natugamba ebintu ebyo kati awo gyeneredde nti Museveni mukujja muwozi yali mwana nnyo kubanga yajja naye naye nga tamanyi kususa jji banzijukira Museveni bamwetera ejji amajaga nga muwozi tamanyi susa jji Museveni yakonkona amagi n'agajjako n'ateekako omunnyo n'amukwasa n'aliyo n'akonkona eryokubiri nga tamanyi kusajji naye nga tumutunuulira mweru ku mbeera gye twalimu n'ensekere ze twalina nga tulaba ng'omuzungu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ate omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Nate tuze okubanga tuwayamu nagamba
nti akanyomero k'abakadogo tujja kubanga tukutuusaako abalwanyi abali bakadogo ba veterani abatali bakadogo kubanga nabo webali bangi okutwaliza wamu naye abalwana mu lutalo luno lwe tuyita olutalo lwa NRA NRM naye nga bo bagamba NRA okutwaliza wamu olutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze era twogera nnyo ku 1981 okutuukira ddala 1986 kubanga tukimanyi 86 wano olwo baawamba Kampala yawambibwa okutwaliza wamu yadde nga olutalo lwagenda mu maaso abamu bawulira Kampala bamuyita mu buyisi ne boolekera engulu naye twogera ku lutalo olwo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze kinkola bulungi nti mu kiseera kino nate negatiddwako omulwanyi omulala si mulala yenna naye ye retired Lance obama ebintu bino ebyamagye simanyi nnyo byogera naye Lance Kopolo Lance Kopolo Buwembo Ali ndi naye wano bwe tugenda okubanga tuwayamu naye onako olwaliro nsanyusa okulaba nange bwekyo ssebo uli otya yetuli taata oli bulungi ndi bulungi mbuuliza ku Bannayuganda Bannayuganda abampuliriza n'abanda bambalamusizza nnyo amannya agange ndi RAV 004493 Lance Kopolo Buwembo Ali RAV kizimbali siwuliranga ya 00 anti veteran okay awamu ntutte RAV 004493 Lance Kopolo Buwembo Ali okay nsanyusa okulaba kale so gwe olutalo luno lutwogerako lukusanga wa luyingira olina emyaka emeka era wali mu kibiina ki manyi binsanyusa kati oli gwe mbadde naye owulidde bwe yadda mu Kadogo school yadda mu P1 naye nga omusajja yalina n'ejjinja agenze mu P1 so njagala olutalo lukusanga olutalo nze nzaalibwa Kiboga ku ssaza era olutalo lunsanga Kiboga nze nzaalibwa 1968 nyingira mu nsiko 1983 lukusanga olina emyaka emeka kati awo tunabala mubazi ojja kumbalira lukusanga oli mukyakumeka lunsanga nali mu kibiina kyali kyakuna nali nsoma Kiboga dance kibiina kyakuna manyaawo osobola okugeraageranya omuntu bwagga nti nali mu kyakuna omanya wakati awo gyali meka gyali 9 gyali 10 12 naye abamu basomanga bakuzeemu nze nzijukira mu 81 taata wange yali musajja wa DP waliyo omusajja bamuyitanga Bosa yali yeesimbyewo ku bwa DP ekiboga eyo ku BMP ekiboga kati mu mwaka gwa 8 bwe mba sirimba Museveni yatuuka ekiboga nali twali tuva ku ssomero kati waliwo ekkubo lino liva ku ssaza likkirira Kiboga lino lyambuka mu Kirangira amakubo gedda bali bagasimbako ebifunvu nga gayita ebifunvu kiri waggulu nnyo kiti tuva ku ssomero tusanga Museveni akoze eki azzi banzijukira waliwo Land Rover meka n'emmotoka tateemu nga oba myufu omutwe sanga akuŋŋaanyiza baki abantu basirise bawuliriza akola ki ayogera era mu kumala okwogera mu budde obwo abaamala okuwuliza bayambuka ku disitulikiti Ekiboga yali obiseera ebyo yali gombolola awo ku ssaza waliwo engeri ya kooti waliwo bendera za UPC zawanulwayo nezikka wansi bakagulire taata wange n'abantu abalala ne bakwata obubiriiti ne bookya ki bendera za UPC ekyo nkijjukira
n'omusajja bamuyitanga Mbale kati bamala okwogera Museveni agenda n'abantu be kati aba UPC biseera ekyo omusajja abaja bamuyita Ojuma yali chairman wa UPC Kiboga badduka kati Museveni bamaliza okwogera Museveni akola ki agenda n'abantu be n'emmotoka kyenkakasa nti abasirikale abajja baali basajja ba Tanzania abaasooka okutuuka ewaffe ekiboga simanyi nnaku waayita mmeka naye abasirikale ne bakola ki ne bajja Museveni ng'avuddewo azze kati azze saidi z'ebukomero Tanzania bo ne bakola ki naye be mbaseerabidde n'abansingako obukulu bayinza okukijjukira by'ekiboga wali omusajja bamuyitanga Mbale oyo gwenjogedde bwe mba sirimba ye yaggulawo okufa kw'abantu ekiboga kubanga ye Abatanzania bamugamba nti yali atandise okuwandika baki abayeekera ne bamukuba amasasi naye teyafiirawo waliwo emiti waffe ekiboga waliwo emiti egy'emisizi bamusiba emigwa ndika ku miti egy'emisizi kati ngaife ge twali awo omusajja oyo Muzeeyi Mbale bamukuba ku makya zafa kusanga saa 11 ng'abolooga ali awo atambuza ki adde nadde kati nge gye twali abato nga ffe tukola ki tembitegeera nnyo naye nga twetegereza musajja oyo Mbale nattibwa kyesimanyi obudde obwo oba mukama wange Museveni n'abaaliwo bakyajjukirwa famire y'omusajja oyo ani Mbale era buli lwentuuka ewaffe ekiboga ntunulira akafo ako n'olwaleero nkajinga nti Mbale bamuttira wano okalinako ebirowoozo bingi n'okusinziira okulaba ngeri gye tukola ki gye tulimu kati otwogera ku mwaka gwa 1980 oba 1981 wakati awo kakati taata wange Kagulire n'abasigadde bakola ki badduka ekyalo bakidduka tusigala Ojuma afuuse ki okujjako kyesigenda kwerabira era kyemmanja Museveni kubanga ekyo kikiikako obukakafu ntegeera nali ndaba batata yayadduse maama waffe yali taliiwo basajja abo baava mu nsiko baali bambadde yunifoomu eza poliisi ey'edda eya bbulu nga bambadde n'enkofiira ki ne bajja bakwata ente za taata wange n'omulaalo bamuyitanga Kasaana mutwalirako naye tebakola ki ne bazitwala naye simanyi muwendo kuba tata yali akoze eki adduse Kagulire nga kubanga Kagulire senga bw'abanga mulamu obujulize bwabakola ki kyoliko taata yadduka gwe n'osigala ewaka banti bagenda kyewalazima kati ffe lusigala ne jjajja kiwulidde era nenzira ewa jjajja azaala taata kiwulidde bo ne bagenda nga babanoonya aba DP naye ente ne bazitwala zesamanya nti muwendo naye nzize nondoola ente ezo nondoola ebintu ebyo kubanga nze obujulizi mukola ki naliwo omwaka gwe sikyajjukira kuba naye sinnayingira muki mu nsiko andi kati ebyo era tobibanja kubanga abayeekera bagenda balumbanga bulumbi ne banyaga ne bagenda ne bali kati ate bebasasula gitawano si bye banyuma kati ate bebasasula betuya nti babasasula in fact ne benfunyeeko wano abaanoonyanga emmere owulira twagenda wali nga badduka dda ffe ne tutwala ne tugoba ente oba ne tusima oba ne tutema amatooke ne tutwala so tekwaliko gamba nti bali kusasula naye mpulira waliwo abamu abasasulwa be baatuukiriranga ne wabaawo okutegeeragana nti ffe tujja kukuliisa
fe tujja kusapootinga abo abaali bwe bati naye nsuubira ne bwe mba temwategeeragana naye nga obujulizi weebuli era nsuubira naawe basa kubanga nkakasa nti obujulizi weebuli taata wange akyassa taata akyaliwo yaŋŋambako nti yali tumukunde mu 86 mu kulonda kwa oba yali semwogerere 96 semwogerere taata wange bamudoonye gye yali Wambogwa tumukunde ne bajja bamubuuza ebintu ebyakolaki ebyaliibwa ne babiwandiika ne bakolaki tujja tuuka waawo muzeeyi njagala tutandike tutambulire wali eri otuwa emboozi bw'oyingira otya kubanga taata wuuyo yadduse kiwalazi okuyingira kwange nyingira amagye 83 wansi omusajja bakati yafa nga bamuyita lefunanti bamuyitanga lefunanti Sevume ne wansi wafande Kasaka ne wansi wafande Kibira anyaga mu nsika ago nga wulira ulidde awo mu kibira ekyo nga bakiyita kibira ekyo bayitangayo ng'oyitidde mu kizinga buliri kibira ekyo erinnya linnerabiddemu ninasooka okukolera training kiri Kiboga akati benva ekiboga kyenjagala okumanya gwe emboozi ejjeetya osalawo otya n'ogamba nti kanyingire obuyeekera oba waliwo abaakutwala nsalawo okuyingira obuyeekera ng'okusoma kwakolaki kwagaana ogenda eno obuuka mirambo odde okolaki obuuka mirambo ng'okusoma nekukyakolaki tekukyayo kati ng'omuntu omutuufu olina okubeera gyolina okukolaki abayusi nga bafuusa abaki abayusi kiwulidde kati nsalawo n'omuvubuka bamuyitanga twali baneiba tetuyingire ki ensiko olwo mutuula ne mugamba lwaki tetuyingira obuyeekera muno omanyi n'ekigambo okwogera obuyeekera nakyo kizitoowa kati obwongo twalabanga wanze Kibira namulabanga kati n'obwongo butukwasa amadde ogenda okukola ki engeri gye muli bato tuyingira ki niwe omwezi gesikola ki gotajjukira sijja kulimba olwo bwe muyingira babawa training ewiiki emu ku 2 eyo training kibannange era yali training kubanga twalwana netuwangula eyo training ki eweebwa omwana abadde asoma ekyokuna n'omutwala nti omutraining kati awo tumala training okuva mu kibira ekyo waliwo omusajja bamuyita so oba sergeant Mulaalo atujja eyo tujja mu kigattansi gyensiŋŋaanira afande Peter Kalimu soba yafa Brigadier oyo yandera olwoyo omusangawa eyo mu kigattansi yandera nga atambula afande Kalimu afande oba omusajja sergeant Mulaalo oba Mulaalo oba erinnya liri awo oyo naye yali nnyo mukama wange netujja kati mukutandika okulwana kwenyinza okufuna emundu eyange sigamba nti bampampe nakubanga kagoma kyekyati twolekera abalina emundu bwene muba emabega mukuba akagoma mukuba ebibaati mukola ki kati ambusi bwekolaki bweba eyiseemu asooka okugabana bwe yagenze naki n'okwata emundu yo binoba nti okoze eki nawe ofunye eyiyo so bwotyo bwofune emundu yeesooka bwekyo bwenfune emundu yange esooka bayitawo kasega si busege bayitawo kasega olusozi lwati waliwo wetwakoleranga mbuse nnyo okubaala pigi biki awo kati mukama wasaase netukuba emmotoka nenfunako emmoyo
Nemutta abantu. Tekwali kutta abantu. Nemunyange mundu. Owulidde twalinga tukola ki twerwanako. Era nzijukira aliwo nambuseemu gye twakola motoka zava Hoima nga bajja okukola amasanyalaze ne bayita ekibuga kati baba natera okutuukira amata era saidi ekasega bitukiminoka y'amasanyalaze ki bomu era nkakasa ambuseeyo asirikale operation yakomawo tiyabuukako kugenda Lwamata nebajuka ne baddayo ekibuga olwo nga ndi wansi wa foundation musajja wabambi yafa kapiteeni Semitego yafa kapiteeni kiwulidde ezo embeera kubanga nze olutalo nalwa naye ate saagenda Luweero nalwaniranga mu bitundu byawa byene waffe Kiboga Kyekumbya Lwamata Bukomero netukuba Kiboga netukomawo paka kati bayita Singo wane Singo wali balakisi y'Esingo awo nga batuze tukisinga okukola ki Singo twogera ku Mityana kati waliwo Singo waliwo balakisi bayita Singo training wing Kakoola Kakinga Kakoola kati awo nga tusobola okukola ki mukoma owulidde lwali operation zange we nabeera mu sekere nakola ki zinasinga okukola ng'oyingidde nga Kadogo era mu kukwata Kampala nze sajja Kampala twayitawo netukwata Kiboga tugenda Hoima Road kani oba 50 kibinja ekimu ekisawo ne kigenda Emubende fe abasiga ne tugenda Kafo Bridge tugende Hoima bano bazze Kampala bali bazze eri mwe mukutte twakwata Kafo kubanga nze bagenda okukwata Kafo okukwata Kampala fe twali Biso nga tumaze okukwata Hoima tuyiseemu bakiyita Biso yo wansi mu Bunyoro kubanga naawe Biso tewaali saaganya okunyumya byali bigenda mu maaso naye tewaali ki kati sawa message etuuka kawungeezi nti Kampala bakoze eki bagiwambye tebawamba 26 kati ate kwali 17 tuwamba Masindi Barracks babiri musanvu naye nga bwogerageranya okuva Biso okujja Masindi si kumpi waliwo akagenzo olwo mutambula omwo mutambuza bigere tewali moto ani abakulembedde olwo kati waliwo operation commander kwobwa obudde yali mukama waffe yali Peter Kalimu nga tuliko ndowooza oba afande tunyefunza yakolanga brigade oba yakolanga ngani oba brigade commander nga naye nga tulina n'omusajja twasisiye bamuyitanga Mulindwa naye twasisiyo nga tulinayo aliwo nege twali naye yate yafiira Kafo amuyitanga Fred kati awo gwe twalinga naye nga ng'owama yalinga Peter Kalimu n'afande tunyefunza wakati saidi yawa yeeyo nina ekintu kyengenze njiga mu bintu bino ekitegeeza ekintu ekizibu ennyo ekyokuwamba ye capital city sinya kuba kyenneebuunya nti mwawamba Kampala naye ng'ebitundu ebimu tebannabiwamba then abalala nga bagenda bugenzi kuwamba kitegeeza senta bwe bagaa nti ewambiddwa ne bali baggwamu amaanyi mwe mugenda eyo muyitamu buyisi kati awo tuwamba Masindi Barracks kati koyi yange dikoyi eyeekulemberwa yali osi bamuyitanga Binayisa oba gyali Katonda yasinga okumanya nerasobola nti mugende ate Kafo ku bridge ey'Ekafo eva Luweero ngende mukole eki waliwo abasi jukira baali bakuŋŋaaniddewo waliwo aduuyi
baali bakuŋŋajjukira nga luwero abafu getulinda okubeerawo tebanakola ki tebanana ate ffe tukutte masindi baraks netujja ekafo netusanga omusajja onaga nti mulagawa tibali abasajja wali bayitirivu webaali baagala obasalira nedda abo batuddewo nga balinda gurupu yonna eva e Kampala kati bagende bayingire ekigumba ekiwuliddeawo netukubaganirawo nnyo obubi era ntuuka ekafo nentunula weeni batundawo omuwogo naye nga awo wetwazika asajja wali omuwogo omweru webale waliwo omuwogo oyo gwe bookya akafo tekaali ka oguleeta ngolooza mubisi naye ngaomuwogo gwayidde dda akafo ako tekaali kangu kati tumala tuwangula kati naffe baali bava e Kampala netubunya nti bakoze ekifo netukola zino tuddayo emasindi kati bo naffe nebajja bayita eno kigumba kati netuddeyo netuyita emasindi ku tekini waliwo basomero lyaki awo tujja ekigumba naye ekigumba tewaali ki nawo tewaali wangu okuva ekigumba awo gyoyingira ekiryandongo tewaali wangu gasekera nnyo kubanga twatandika saawa 11 twakola kigumba saawa 9 ez'okumakya paka mwenda okukwata kigumba awo tujja ekiryandongo nga kalwaliro bookalabaawo tewaali ki era awo netumala okukwata awo wendabira fandi Museveni najja nalugamba mugende mpola olwazenga president nalugamba mugende mpola Kaluma abatanzania bafiirawo nnyo yakubeerawo nnyo abaki abatanzania mulina okugenda mpola ate nga teyalimba wegakwegendereza kubanga okutandikira awo oyite omusimanya mwalimu okayomba kati waliwo tawuni y'amaanyi ovudde ekiryandongo oyengera bweyale ndowooza bweyale naye tewaaliwo nnyo maliki kati watugenda ogenda oyingira eddima wantu tewali miti wantu wampimpi naye nga twafiira awo tewali ki afanze tunyefunza tukesa naga tuseringe nga olukana kafaza amakompo 12 nga bali Kaluma kukundi fe tuli eno ddima weweereza jukira twali tubayingiddemu bangi nga bayise esoroti tebanatuukalira kalitegeeza ate nga ffe twangulye okutuukawo bridge naye nga tebayise esoroti balina okujja paka bajje bayingire okusobola okukendeeza ku maanyi agakole baba bali batuuse waka kiwulidde bali batuuse waka kati nga Kaluma afuuse ki akati awo Mukama n'atutamba nti abajja okuveerira esoroti nebaba nga bakola ki era bayingira erira Kaluma n'akola ki nakkakkana then tukwata Kaluma waffe bulungi kati awo envira mu batani gye nalimu nenyingira 19th Battalion era awo mu kubuuka Kaluma okumala okubuuka Kaluma ayo omusajja bamuyita Lwedi Wahabu yafa omusajja Munyarwanda yampa Lance Corporal okumala okukwata Kaluma yalaba omulimu gwe wakola nanga tukuva leero oli Lance Corporal 86 bana nalinga kuba masindi gani olabika wali muzibu nalinga kuba masindi gani era mu Lance Corporal yange eyo nikola nayo paka kukwata netugenda tukwata Pakwaki tukwata Nebi tukwata Bondo tuyingira Arua netugenda paka Koboko yandi Lance Corporal tuva betubeereye Koboko afande Museveni ajja yatugamba ebintu biri bisatu era simanyi oba ndibyerabira yatugamba olutalo luwedde
muliko boko lutalo lukoze eki luwedde naye wakyaliyo olutalo ki olulala olw'emmundu era President Museveni yayogera bwati natugamba olutalo lw'emmundu lujja kuggwa naye tujja kuddako olutalo olw'ababbi ebana abalyake naye mu bulamu bwange n'okutegeera kwabye twama olutalo olwo twaddako olutalo lwa konyi lakwena bano bona wabalwana natandika lakwena netutta olikodwala erikodwa netutta olikodwa kona kiraka kati oliko okudda kati tunawa kumalayo netubeera ekoboko Museveni natugamba ebintu ebyo baye tuli awo nafande salimu yasooka okujja yajja naye najja simanyi oba yasooka natugamba mumanyi nti nze ndi Kampala nina kakalinamu ensula naye tujja kuzisinkanawa Kampala kofisha musajja atuduulira ono fe tuve ne tugende Kampala kati awo gyeneredde nti Museveni mukujja muwozi yali mwana akyali mwana muto nnyo kubanga yajja naye naye nga tamanyi kususa jji banzijukira Museveni bamuyitira ejji amajaga nga muwozi tamanyi susa jji Museveni yakonkona amagi n'agajjako n'ateekako omunnyo n'amukwasa n'aliyo n'akonkona eryo nga tamanyi kusajji naye nga tumutunuulira mweru ku mbeera gye twalimu n'ensekere ze twalina nga tulabanga omuzungu nga mwozi mulabanga ng'omuzungu kubanga ffe tukubuulira ekituufu kiri nti walinga tosobola kuyimirira ddakiika 3 nga teweetakudde olw'ensekere zo tukola ki ezaali zibaluma ng'era akasana bwe kaakwafazi bw'oyambuza ti n'ogyanika ku ki noyanikako musana nsekere naye nga tutunya mwozi titulabanga muzungu yali mweru era kati ate benzize mudi ngati ngaaliwo yali mweru ate kati ndaba muddugavu kati ate muddugavu nga fe tumuyita muki muzungu so mukubala kweneeyo kati tuvaayo salinga ekintu kyeyoga kituukirira batujjayo engulu eno nga tunavaayo muvaayo nga mumaze okubala kwena ati nzija kati awenjogera mu 86 muddako Kampala netujje Kampala so tujjeyo keeri tujjeko Kampala kati bisaanyo nziike yali Third Battalion ye yatujjayo Koboko netuleeta netujja wano olupita Kalimu isiyo waffe netukomawo n'afande waffe tunyefunza pakawa ekibuga kakituuka wano mu kibuga batudiployinga ntwantwala eggaba ku mazzi bakola ki tuvaayo batuteeka kati ono nga bwakugambye balina effujjo lingi kati batusanga eruzeeyo tuli mu disco bakwata ki bakwata abaana baffe abaasigayo baddeyo buzi mu balakisi battalion kyekwata eryo abakulembera Kampala bano abaali babeera Kololo abaana baddeyo buzi ne bajjayo mundu nekaaba ne tubasuuza patule eruzira akati awo yali dikoyi era afande wa habu oyo bwambye mugenzi nga ye osi kati lwali lwakkeno lwatandise naga nti akati tulina okuzimba 22nd Battalion twagizimbira oluzira kati ge baddira abaali basibiddwa mu kkomera ne bateekako naffe dikoyi n'abato ne tuzimba 22nd Battalion naye ate nga nerajjayo katono nti ffe ate twasooka okumba independence ya 86 oluvannyuma lw'okuwangula olutalo independence eyasooka nze omu ku bo abagikumba abali ku parade Kololo
era nzijukira kyenzijukirako nti twasanga bwe bajjanga enkofiira ku mutwe ima afande kinyefunza nakijjawo nagamba mtujja enkofiira nti viva Sky Uganda viva viva Buli mwakolanga mutya? Buli twasanga bagamba ima Sky Uganda ima kitegeeza kakati afande tunyefunza kitegeeza kito ima right biwanvu kakati Luswahili nze sima katibanga era abawaga kakati mwane viva buwanguze kati afande tunyefunza yaleta ekigambo viva okuva oyo paka ki tumala okumba independence. So mumala independence awo tutegeddewo naye kati mujenze 22nd battalion nakwena atandise tujijenga batuwa afandisi bamuyitanga bitamanya isiyowa neja bitamanya batuvuga muddawa guru batuvuga guru tetwadukana guru lira kitigumulodi kona kiraka ndakwenola amaze okukwata kona kiraka akwenono yali musirikale civilian awo nenga ayina yefuula yayinamu bacommanders era olutalo olwo wetutira olikodwala olutalo lwekona kiraka yeyali omukubaduumisi yeyali omu ow'amaanyi wetumutira wekona kiraka era oketa wafunire amaanyi oba wamuwulirako oyo oketa bwetolwalirwemi naye oketa nakola ki nagamba mudde wammwe Buganda nze omuntu oligenda kundekawa oba tufa tukole ki katufe tuggwerewo wano baga ovanga ku moto atandika olutalo essaawa 12 saa zino tukyalwana 12 ez'okumakya saawa zino konakirako emundu ekyatokota abaga oba tuggwawo mudde Buganda naye Mukama natusasira netukola ki netuwangula olutalo netujja nga tukuba dakwena netumala lakwena oyo kyemwewuunyako kiri kimu nti awulikika nga ataali w'amaanyi nnyo naye yatambula mpaka magamagawa mu Busoga. So buli omu yeebuuza omukazi ono bwe yatambula okubanga aveeyo mpaka magamaga ate nga mwamukubanga anti lwaki obudde obwo era n'amagye gaali matono etwali bangi ate ye yali ayodde abantu be yonna nga baki nga bamukkiririzaamu tetwali batono obudde obwo 86 87 twali batono sekakasa twali tuwera n'omutwalo ogumu n'ekitundu ekyo kituufu twali bato kati nga ate nga n'ekirala tetuyina bumanyi bwa bitundu kubanga ffenna twali baki abasinga twali bapyawa eyo abasinga obungi ku bo tetulina bumanyi bwa kakyali nga kivuwala kwena kusobola okutambula ate nga ali waabwe naye nga yali w'amaanyi tetujja kumutya tetujja kuga nti naye ng'amaanyi ge temwali nnyo muki sayansi ate yalina emmundu kuba baali bakava muki mu buyinza netubeera eggulu ebbanga kubanga twayingirayo 86 nze natuuka okuva mu lutalo lw'eggulu 92 okuva 86 n'ogenda engulu eyo ovuddeyo 92 bwe mumaliriza lakwena gwe temwajja naye mpaka eno kati ffe twalina mobayiro za bika bibiri twalina Bulavo mobayiro ne Kyali mobayiro naye kati nga mobayiro ezo zirimu batani ezikola ki kati ku bataliyani ezimu basoni zijja paka magamaga kuba ffe twakuba dakwena ogenda okujja okutuuka emagamaga
tamala mukubira lira kumacha fayo notta kimata mukubira abantu nga 2 n'okusoma kati yali ate operation yo okuva mwaki oli mulangajjewa kati ne bangu yako unity ezaali okumbi ezamugoya pakawa banga fe twalirira ate nze eno twakola ki yamwajja eso dela kwena bwaggwa ne tuzaawo waliwo paati simanya kirama wabaawo juku tujja tufuna odongola teke naye yali muyekera tulwanganagana n'odongola teke kati odongola teke mukuggwawo kwe kujja konyi zate mbadde mmanyi nti nakwena bwe yamaliriza bw'ati nga mumaze ngadduse nti koni olwo najja waliwo obutonotono waliwo juku simanya waliwo kirama 1 and 2 ne wajja babaawo odongola teke kati ate olutubala bene ate waliwo abaali esoloti kati nze mbalabe eggulu be naye nsinga okulwana abona baali bayeekera kikundi byabo baddukidde eyo nelwawo odongola teke kati odongola teke mu kuvaawo konyi kwe kudda koni ono naye wamulwanako ennyo yali atya lutalo mwalusa ate era konyi ye musajja eyatutawaanya kubanga yasobola okufuna support okuva mu bitundu Sudan yasobola okufuna ensi awo aba asobola okufuna ku byokulwanyisa ebyomulembe kakati awo 92 nempumula amagye nanva mu 22nd battalion nenzira ewaka nodduka nawumula gwawumula otya first phase ya NRA fe twasooka okuwumula bwe baawa emitwalo 10 nze we 15 taata n'amabaati sijja butawogera kyebatakola ki babimpa emitwalo 10 n'amabaati naye tetukigaana baatuwa naye nga bwe baatujja kumbalira okuwumula nga tolina omufalisokka baafe twava mu maka g'abataata okukola ki genda okulwana kati n'osiika niwera nti musajja gano nese temwatwa nti twabawana gandi kati wampa amabaati bwe nali ngenda mu nsoko nava wange nava wa taata okumpa amabaati n'emitwalo 15 kubanga 15 gino gigula puloti nozimba nzimbe ku 15 ogule puloti ozimbeko ate nzimbe tetukigana baatuwa naye fe okusinga twali tuva mu maka g'abakitaffe ng'ogambye nguwadde amamati ogenda ozimbe n'emitwalo 15 ddala kituufu bane boddeeka tezisobola kuzimba ka boys quarter moyinza kusula webale ate olwo ofunye omukisa ewa taata ngamba naye baatu emitwalo 15 netugezaako okwera buli lwegaga twabawo amabaati netubawa n'essente emitwalo naye ate obudde obwo 92 najja neefuna omulimu mu UEB nga nkolanga kazoleba 93 naye nga UEB empa 10,000 ng'omwezi empa emitwalo 9 nembala 15 gye bampa omusajja eyasavinga emyaka egyasukka mu 3 nga zino 13 sala akola ki asinga omusajja abadde musirikale atuuse ku ddaala lya lansikopolo naye awummudde azze mbwa kajole bala ng'olwokolanga nga nsima binnya bino bye bateekamu emiti ku ssaawa layini we banayisa waya ku ssaawa layini kibaki
naye nga bampa enkumi otegeeza mu nsiko bampa enkumi mmeka ali omusajja eyakolaki omulwanyi era abamu essaawa zino kuffe kwe benyumiriza abamu abenyumiriza kuffe abo tebalumwa ku nsekere nze bwontunulira olowooza mpeza emyaka 7 naye mbeera yakkulira muki nina emyaka 55 wera nkyewunyiza nti bakadogo bonna bayingira baali bato saawa eno bali mu 5 naye mbadde ndowooza nti osusseemu nina emyaka 5 mumeka okuluusanyizibwa kuli owalimu nendwadde bwembeera wano alusa zinnuma kiki kinnuma ndwadde twazijjawa mu nsiko naye batugezaako okwogera nti bannaffe kubanga ffeffe nze munyamuyita mubi lwa nsonga emu oba bbiri bwe yatuuka mu bukulembeze yasalawo nnyo mutegeerera kubanga abasajja ffe ababbanga mugo oba bayokyanga mugo batonaye talina lunaku lwe yali agambye nti mumpe njagala meeting nsobole okusisinkana abaana abo baali bakadogo njogereko nabo oba mumutegattidde wano nedda si butegattawa owulirako abamu kati nabadde ne byakatonda wano n'agamba bamusisinkana ku Serena wano oba in fact nayogerako n'abalala simanya konfada bayita batya balina ekibiina ky'abakadogo ekirala awo ekirala nze sijja kugaana ne bagamba basisinkana president. Nze sijja kugaana So oba mmwe mutali bumu sijja kugaana bw'ono ŋŋamba nti ekibiina omusajja ali ewaffe ekapeke ensi gwenyigira ekapeke amawulire age agenda gafuna atya nti basisinkanye Museveni ku Sayato era n'agafuna ddi waliwo juzi be nasanga emmende bali eyo tebamanyi nsi bweri bayisa mwenge kati nze kyemmanyi ate erudda ne Musaasa Museveni ayinza okubalirizinga ssente naye abatufunamu bangi kati ojo atufunamu kiba kizibu nnyo okukkiriza Museveni okutusisinkana kubanga tujja kwasa fe tuli bali banguzi tujja kwogera amazima kiwulidde ekyo nakyo bantu bannaffe abatufunamu era abamupangira segaga ntusisinkana baveterani bano kubanga ffe tubaddeko essingo Museveni najja paka nebugabakama baffe abayesonga tibone mutuyitire Museveni twogereko neka tuli wano singo tebakikola lwe lutalo lw'obubbi lwewagambye lweyayogera kati bwe ndaba ebintu ng'ebyo kimpa kiri kyega nti lutalo lujja kuggwa masasi gajja kuggwa naye tugenda mu lutalo lwa bubbi kati bwentunulya sajja wadongagane tusinkane ku Museveni naffe tuli bantu twasobolanga okwogera naye lwaki tajja tumubuulire so bukyova mu nsiko bukyova mu ntaleezo tosisinkanangako president mpuya lwelwe bagamba simanya kyankwanzi bawandiika ereddiyo bawandiika ereddiyo bagenda kusinkana Museveni ng'ate yali ayagala sisinkana baveterani yasisinkana bero bamutwalira beroddiyo kati ndowooza okiraba nti Museveni ayinza obutaba mubi naye abaddukanya byalina okutuma eri abantu abitoka eri abantu babbi ekyo kyo sikirumamu baki kubanga ffe tugezezzaako nnyo okutesitinga tulabe naye abatufuna kuba kati nze ondaba nfuna pensoni $5,000 naye nga nze nalifunye 5 egi buli mwezi $5,000 naye nga nze nga libadde nfuna $5,000 kusinza ku mulimu gye twakola
Gamba mitwalo 5 gikolaki? Tegigwana bite kuba kati nina abaana abasoma. Omusajja omukulu alina abaana. Tegigwana bitabo by'abaana basatu. Nfune emitwalo emeka? 5. Ne baatuula ne bagereka afune emitwalo emeka. Era ze nfuna. Lusi bembaani okumpi nezo masiri kumpi nenzireka. Naye nga bo tusikanye tumunyonnyola ebizibu byaffe tebaagala. Mitwalo 5 gye bakolaki. Naye nalumu ensekere. Zezinnuma nnongerewo enkuba bwetonya lwoyozaako nolanga muno zikutambula kiki. Mpisaako nga wano tugenda kuddawo wano. Embeera gy'oyitamu. Naye sooka onzizeeyo kompiseeko mu kusoomoozebwa. Gwe nga ggwe ne banno gwe mwasanga mu nsiko eyo. Okusoomoozebwa twasanga kunene. Kubanga twalwalako omanyi amabaga bayita ebidomola. Ebbwali bayite nga kidomola kyatukwatanga wano kiti eriba lawundi ekiba kiyita kiki kidomola eryebbwa kano kakolewalawo katonyonyoeka nekigenda nga kiranda ekyo nekifuuka ekiki kidomola mwabirwala twabirwala obuwere wena n'obutuuka muno mwonna nga bweki buwere nova mukubyo omubiri gwono gubanga nonna gwabudo kandi weyagulanga gundi ensekere ziri nogiretinga kuno konna butulututtu ogira kufuna kikutakula webale kubanga nsekere twayita mu kusomozebwa kwali kunyi naye kyatuyamba mu ndowooza Mukama nti twali baana manyi omwana omuto embeera obulamu bwe bubwako buki kati bwe tujjukira ebintu ng'ebyo osiriikirira kuba kati tuzadde abaana omwana bw'osirika n'omubulira ebintu ng'ebyo nze nkakasa bagenda kufa tebaagala gavumenti ya Museveni bagenda mugamba mwana we naalikozibe naye bwendi nakuminaga nti naye taata mwalwanira ki lwaki ofaanana omanyi kati amamu Mukama yatwadde emboozi ze munyumya ne bwe babalaba balabira ddala nga mulinga abanyimba oyo nali naye nga yaba Meja Jeno naye ebitogi byonna naye nga gwakutunulidde bwoti osiriikiridde wansi waki w'ekitooke kage naye taata mwalwana naye mwajjayo eki n'omutunulira bwoti oba nti ebiseera ebimuzi bye nawummula amagye ekyokweyita veterani kubanga mukazi wange naddala oyo omunubbi muzaddemu ntuuse okumuzalamu abaana bawera 6 era kimanyako nti nali mujaso yesu bangenda kwogera ki nga tonyambala ddabokala nalwana ki omuntu ajja kugamba ekintu akujjeko obubye nga omutwe gutabuse omukube kati bulina okwesonyiwa ate enkyala wesange nga bakusibye kati kusomyoga zikola kiko tulinga era betuba tutudde kati nyimba nabanabye mwe mutusireko n'ekisajja ye mwajjayo kaki n'ogira oti n'osigala nga owumbye emikono omunenga ate bw'osigala nga naye edda mutuufu n'ajjayo kaki naye n'okireka ekiwuli naga kati mulabe mwoza mwalwana Museveni yabawayi banyankole sibe bayisemu bahima sibe baliko n'osirika n'olinga n'osirika n'otonaga abantu bano banjanga bayengera ki naye nga tolina kyakola kubanga walwana togenda kukijjawo ekisobola kuvaawo kuja tujja kuvumwa bo abafuna bakole ki bafune ekyo twakikkiriza okuvumwa abafuna basigale nga bakola ki so singa osisinkana president mu kiseera nga kiki oyinza omugamba the president Museveni saagala nnyo kugamba nti ngende mugende nti mpa miliyoni 3 njagala nnyo manye ti omwana wange amaze 6 asobola okugenda ku university omanyi bagamba in fact naliko ne afande Kulaiji n'agamba nti baveterani abakaaba nti be bali abatoloka mu magye
n'agamba nti naye mmwe abaawumula obulungi nti okusoma amasomero g'amagye weegali. Bw'atyo bw'agamba nti okujjanjaba amalwaliro g'amagye weegali, nti ogenda bugenzi n'olagayo kaadi eri eyakuumuuza oba ebbaluwa eyakuumuuza ne bakujjanjaba n'abaana bo ne basoma. Kiki ekiri awo? Buno bulimba okuva mu bakulu ng'abo. Mukama wange kirungi nnyo okumbuuza ekintu ekyo. Kulayije mutuufu okwogera bw'ati. Manyi tuweerezzaako ku bakulu bangi, oli wa ddembe omukulu kasita avuga akatebe n'ajjayo fayiro n'avuga akatebe n'azza ti omugambye oba kyakunnyonnyola kyalina okuluka atamanyi kiva muki. Kulayije ayimuke nga ffe tetuliiwo, agende mu masomero g'amagye abuuze ti omwana owa sekendule wano masomero g'amagye asasula sente mmeka? Somero ly'amagye? Yes. Basasula. Nze nkugambye gwe situka mpola mpola ogende mu masomero g'amagye obuuze nti omwana wa primary wa sente mmeka, owa secondary ya ngende nakasongola wali gwe mpola mpola. Ekyo sijja kukyogera, gwe genda mpola. Ekirungi ogambye nti afande Kulayija asituke agende abuuze abatabuuza abasomesa, abuuze abaana baanaasoma nti gumwana kitaawo yanyi nti ye gundi asasula sente mmeka, ajja nemulaga kwasasulira ku ssimu kubanga si byakuwaayo eki sente oziteeka ku ssimu nokolaki nsasula. Agende mu ddwaliro, kituufu mu ddwaliro gyega, naye omusajja akebera naga sirina ddagala n'aliwandiika n'ogenda okolaki aleke kulimba abantu. Ekyo kyo nkikakasa. Abasawo gye bani yawandiika agenda kuba ddagala teriri, yaga genda okulya eddagala ebweru. Kulayije alimba kyakirimbira ddala, ayogere kituufu lwaki twagala mazima. Oba bagamba nti ayinza okuba nga talimba naye nga ye abadde takimanyi. Naye ffe tetusobola nti bwe mugenda eddagala babagamba nti teririiyo emwali badde mwetaaga. Tetusobola kuva ffe gavumenti NRA nga ffe twagireeta tetusobola givamu tukola ki tubakyawe. Mwanze njiyita ki naye ekituufu nakyo kikola ki kubanga bannaffe abaafa niyo totunuulira ku butuuti wali bye baazimba. Ekigendererwa kyali kirala nekyo tuliko kiki kirala. Gwe bw'ova mu magye togendangako kugamba nti oba okola omulimu, kuba ndabye bangi abamu mpulira babayita ne mugenda e Somalia okulwana eyo nti mukole kasente. Gwe bino tolina kye wali weetabyemu. E Somalia nakaddeyo emirundi emeka? Ebiri. Ogusooka nakola bulungi nnyo era afande Katumba mwebaza. Twakola ne tukoma tugamba bannange sente ze mukoze mugende muzimbeko ki, era kwe nazimba enju gye nnina mu bulamu ku nsi kuno. Naye nga maze genda zituyanirawa si gavumenti ya Uganda eyampa oba kano kasimu tukakuwadde watulwanira webale. Kati wabaganja ate gavumenti ebapangidde nedda, gavumenti si yetupangidde, ffe twepangira betwagenda okuyigga ensolo yaffe. Bwe nkuleka ensolo negaziwa tompita nompa naye gavumenti yeba recommendinga, naye nga ffe twakola ki anti yaffe era yebabuulira nti eriyo kati twalekako muzeeyi waffe okunoonya ki ekiwulira. Ekyo kyali badde tunyongereza naye nga yo nga gavumenti mukama waffe yali badde alina kyatukoze eki eki nakagenda emirundi esi kimenyawo ekiwulidde. Naye ezo mba ngenze omanye okutandika otandisa omulimu nga gwe wakola tolina kyofunyeemu ye point. Yes, tuzimbye ennyumba yo gavumenti yaffe gye twateekako okuli mukama waffe etuwadde kaki
kubanga bwe nkunyumiza byempitamu nga ngende Somalia okutuukayo si byangu ebyo mbireka ng'omujaasi si byangu ebyo mbireka ng'omusirikale nawe nyina okukoma naye ffe kyetukomplainingako kiri kimu. So Somalia wagendayo emirundi ebiri, ogwasooka nga ekyatambula bulungi, ogwokubiri nabyo bizibu, ogwokubiri nabyo biki, omuntu okukola omwaka nojja nosanga emitwalo emyezi ebiri ku akawunti ate noyesayo emyezi 6 ate ne bakuwaayo 3 ezo sente ziba zigenda kukola kintu kyegasa zikitunda genda kyogera nga kiki ogenda kusasula fees naye ziri ezasooka zasangako ku akawunti ekyo kyo amazima weegali zasangibwako era tukonfanya tugane mugende muzimbe ennyumba za bulumu 2 3 mubenga mukola ki webale nnyo yatuwa briefing yaliki agasanyeza muweziri kubanga twava ne Somalia nga tubanja dola mmeka 3 ebyo batuwa okuliirayo wa naye natubuuza sente zino nimugaa nti asanyeza tukola nze babe musanyiza Uganda nti agreement egamba dola era musajja wa Katonda yanoonya dola n'atuwa sente ezo muki dola processing ekola ki naye kati yati ng'akubuulirawo nti ogenda okukola Somalia ogenda kukola sente bweziti oba ozisobola okola ki oba tozisobola naye kati kino ekyalo muze tugenda kukola sente mmeka atiri ayatula sawa eno oli mu mbeera ki gy'oyitamu embeera gyempitamu si nnungi mu byenfuna naddala abaana okukola ki okusoma ndi musajja technician ngeri gyenakola mu EB afunayo abasajja bazakisa amukama amusaasire bamuyitanga Ali omulala waali bamuyita Muzaale kale bankwatako nnyo ku mukono n'enjigo byaki ebyokkanika n'okulima kwenyimiridde bwenti kusoomozebwa ki okw'amaanyi kwoyinza okwogerako kwotayinza kwerabira kusoomozebwa mu lutalo eyo twesiyinza kwerabira twesiyinza kukola ki nga tutuuse Dima kiriwa ng'ogenda okuyingira Kaluma kubanga naafa ne tunyefunza yanyeenya omutwe paka nolwaleero bwensirika amaziga gampitamu baliwo abaana babayitanga kyamukwese baatukuba Eddima netutikka ekitundutundu kya ttata netubatwala bayitayo okutte ku kkuba erigenda ekagadi ng'ogendeho bayita Sesa Island mu kibira eyo gye twabaziika ekyo sigenda kukyerabira kubanga bwe binsiikanga nti abo bonna baliko abaali babazaala twabateeka eyo naye naffe abaasigala bwe tuti bwe tufaanana ki kyewandyagadde okulaba kyenjagala kyenaalyagadde okulaba wayogeddeko ekyabaana kyenaalyagadde okulaba nenkuyingiramu awo kyenaalyagadde okulaba kuba nsaagala bugagga naye mba njagala nnyo veterani nga bwe neyita veterani ngaeyo bambita veterani ti omwana owange talemeddwa kusoma kisente kiki tininawe nyiga epeesa omwana nagenda kuki kusoma bwanze saasoma naye ate mbadde nsaba nnyo obutamanya luzungu bukomye ku nze n'obutasoma abaana be bakole ki kiyinza okumyenyuza nti kitaffe yalwana naye twasobola okukola ki okusoma ba kitaffe kino kyamwanguyira nga naye titusomye n'abaana balemeddwa okusoma nkyayagala nti akigamba nti yo gavumenti eringa eyajja okutira ddala famire ze taata sisomye n'abaana tebasomye aba balinawo bebaba basoma eyo famire ekonere ddala ebanfu eyo ebaali n'abaana baffe kati ekisinga okunnuma ekyo nze ku bwongo obwo kuba nze sente
kati sanji kifuddeko. So kati awo kyekiyinza ekyandibadde kikolebwa kutwala baana bammwe mu masomero gwe mukulaba okwo oba mmwe bennyini kubatuukirira nga babawa buyambi. Obuyambi omuntu asaba obuyambi n'akola ki? N'akoowa. Nze nalisuubidde nakolako mu nga bwe nkugambye. Naye twalina kaadi ezijjanjaba abakozi. Mwali insured. Weebale nnyo. Batwali ki? Insured. Kati nalisuubidde nakino ndowooza kubanga omusajja agende tuli baali. Nti nga veteran. Bamuteerewo ekintu ng'ekyo. Weebale nnyo. Nti buli eyaliko veterani omwana we asomera bwereere. Kuba tajja kutuwa ssente atumaleyo oba amale obwetaavu. Naye nsuubira bw'atukwatira ku baana bano famire zaffe obwetaavu obusinga aba bukoze eki? Aba bukutteko. Kyolekera bannayuganda awo. Kyendekera bannayuganda abatatwagala mutusonyiwe oba twakola ensobi naye ate bw'okola ensobi omwana n'okoleka twaleeta gavumenti gye mutasinga kubaganda ate nga mujjajjaga kuba naffe tubonaabona muki muyo gye twaleeta tubonaabona muyo era mutulaba mbasiibudde. Weewaawo atulaba omulungi saagala kusukka waawo nkweyanza taata bali kwogerako eri bannayuganda kansuubire tunaafuna omulundi omulala inshallah tugenda mu maaso n'okubanga twogerako inshallah. atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweramu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.